Chekiro my brother. Fit. Chichi nga simu za tochazi kwata ssebo. Leno gwesinza butakwata era wenagira wenjisanze nzemu nenkubirako. Kati mbeera ki oli biki? Ngenda kuba bayini mwana. Kiki ekikuluma? Ngugambe ki? Dogo. Ati wendawe babitambuza gogamba busimanyi mama ali ansonyiwe kiki obotegeeza nti akusonyiwe. Kwanza nali manyi kuba luli nakubira ngamba ogenda bera fine sakubira. Ngamba ogenda kubera fine naye ate nalabye owameze ebinanka ni mu face. Biti biki ebyo? Ate nekyo bwa bulijjo okubira era nole mvubuka go basooka otambuza ina ngaaweddeyo nagamba sasa abyogerako ne ngamba ono si mukundya okitegeera nenkunoonya naye nga sisobola kukufuna ne ngamba story kinga ekituufu golina okiŋŋamba kati buzibu ki mukundya kati wuliriza bwoti nze nali nagaana ebintu okujja mu social media era nga si bantu kumbika nnyo ebizibu byange nali njagala mbirwane out of social media. Aho bemalire otyo kakati olwa family bagisa ku nkenge boy ekituufu wenavuddeyo I was very clear neŋŋamba buli mu byonna byensinga okwetaaga aba Mama Alima ansonyiwe. Mama Alima n'akuba essimu n'agamba bannaye mukunja sikulogangako. Kati obwongo bwe buba bukola bulungi awo beera okategedde nalwangawo okukwata bwagamba takulogangako kikyaba anti ye okuva okugamba takulogangako bitambuzibwa imbu yakuloga era ne statement gyokola nti ne simanyi Mama Alima ansonyiwe kati gwe omwetondera ku kinti akusonyiwe eyo kukali tukkirize obwongo bwaffe bukoleye nze nkugambye nsaba kunsonyiwa gwe n'okuba essimu n'ogamba bannaye iri mu lugu kitegeera ojjukira etwalinga abato nga taata amanyi okukomawo ewaka n'agamba n'abanga yakatuuka n'agamba buli omu agenda ndeetera ekibooko ye n'ofukamira n'ogamba dadi tabbye essukaali okategedde nkitegeera tannakubuuza ku bya ssukaali gwe mwennyini neweeroopayo. Okay kati bw'omugamba nti nno Mama Alima ansonyiwe kiki kyoba otegeeza omwetondera ku ki? Kakati ekyo kyenja okunnyonnyola ekyange naye y'olwedde yeeteebye mwennyini yeeteebye tinannyonnyola n'agamba nti temologo ekitegeeza nyinza oba kye naatemugambirako okunsonyiwa y'olwedde akimanyi nenkugamba nali saagala bintu bijja nga ndaba bambi ku myaka gye nga ndaba ajja kunama nnyo nange saagala mwana bantu bakulu balaba nga bambi ayo ng'akunama. Kati ebyo byonna nga bigenda mu maaso byonna n'atandika okunnyonnyola n'agamba nze nina omutima mulungi nze Mama Alima nina omutima mulungi oyo omwana bamutwale bamukebere siriimu oba simanyi simolopokisi nsobola ne bwe baba beetaaga ssente nsobola osasula ne bamujjanjaba. Lwaki okwata mu ssente zonsasulire banjjanjabe ng'ate mu kuma wabba ssente zange mu ssako ekyo kiba kitegeeza oli kunteerawo embeera y'okunfuula bbeega emyaka gyonna gye ngenda okuba ku nsi eno tetukwatagana kati ye ateekawo kino alage mbu wa mutima mulungi nnyo asobola n'okuyamba mu kunja najjanjabibwa n'asasula bbiiro z'eddwaliro nze saagala kunnyamba ngo tompa tongabira nina ssente zange mu ssako okuva 2022 mpaka na leero lwaki tompa ziri ssente zange zenneekolera ku ntuuyo zange nze ssente zange zinkolere ku bizibu byange kati awo ntegeerekeka nkufuna
mukunnyonnyola kwe agamba bwe bamubuuza ku ssente ezo agamba Mukunja muyaaye agamba abanja miliyoni 4,600 naye ssente z'abanja teziwera miliyoni 4,600. The question is ezo zemmanja entono ennyo z'ogamba nti ntono tuzigabana ddi? Eno kati mbifuna kati Mukunja gwe mu ndowooza yo n'ekirwadde ky'olina Mama Halima akinamu omukono? Obulwadde bwange ekimu ku byaŋŋana okujja mu social media nakimanya nti social media ejja kulekerera ensonga enkulu ekwate akasonga akatono ekalemereko. Yensonga lwaki nze nali nagaana okujja mu social media kunyumirwa gye nyumirwamu TikTok ne internet walonza nali ngeri nsobola omala ebyo byonna emyezi nga siri ku internet. Era nange nali nkyewuunya. Kati ekyaŋŋaana ekimu ku byo nganze nkimanyi erizina we wojja okubinnyonnyola omuntu abitegeere. Kati nze wempimamu nti newe naabinyonnyola tojja bitegeera, so siwesitinga time okubinnyonnyola. So saagala nsonga ya bulwadde bwange efuuke ensonga. Kati singa Maama Halima mu kwogera kwe yagambye nze nali sobola kwereega n'oyo mulalu just mulina mutwala mukebeza. Kakati obulwadde bwange bw'oba ogamba nti mulalu nga namala okubawa ssente tegeeza ssente baaziwolanga abalalu kale bwe muba nga abalalu mwabawanga ssente kubanga yagambye Hansoni bali luno yeyakwatanga ssente olwo agezaako kivuga kizze kwoli olw'okuba bo baabala omuzannyo gwabwe nti tubbe gw'ofulume eggwanga era Hansoni yafuluma eggwanga. Kati Hansoni waba yafuluma Hansoni we yazze ku live waliwo ke bampeereza wano ng'ali ku live yabadde oba yiiri oba yanneeshi. Hansoni ng'agamba Mukunja mu bayimbi bonna ye yasobola okukomyawo ssente abeewola ssente. Ate Maama Halima ssente agezaako okubanga alaganga alina engeri gy'agezaako banga akyewoma. Kati Mukunja bw'aba yakomyawo ssente tugende ku nsonga enkulu lwaki Mukunja baweebwa ssente ze? Kale mu bufunze byonna okubifunzafunza wuuma enveeyo Maama Halima Namakula ng'omukulu mu bufere buno mu kubba ssente ze baveeyo bategeeze eggwanga oba bantegeeze bwe zibanga sako zonna ssente zaazo zizigabana buli luvannyuma lwa mwaka. Eno sako gy'olimu mugabana ssente luvannyuma lwa bbanga nze siri mu sako z'abaavu. Kati sako yaffe ey'abaavu ne sako z'abaavu abalala z'oyogerako ze bwe zigabana ssente buli luvannyuma lwa mwaka gumu nga ffe twatandika osevinga 2022 sako eyaffe erigabana ddi. Kati Mukunja bw'oyogera bw'oti obanga agamba nti mwalina ekibiina kya ssente nti buli muntu aleetayo 10, 20 tayimu neetuuka ne mugabana. Weebale era baatutegeeza nti tulina okugabana ng'omwaka guweddeko buli omu ssente za savings zireeta amagoba. Gwe wawangayo mmeka era buli luvannyuma lwa bbanga ki? Ezo gundi Hansoni buli kimu akirina script yonna. No, gwe wawangayo mmeka olw'ensonga ze mbadde ndowooza nti oba zino ssente za kola tune biki music ebyo mutunda music ebyo. Mu local down twali tutunda ndabirwamu nali ntunda ndabirwamu kuyimba mbijjukira ndabirwamu era ssente buli we nakolanga Maama Halima yaŋŋamba teekayo mwana wange weekulaakulanye okay. Omwaka bwe gwaggwaako ne tulinda okugabana ne batujjamu mu ggulu eya sako bakunyiga lefuti mu gurupu ya sako. Kati we natuuka ne mugamba Maama Halima munnange akasente ng'olwo tuli wayiseewo emyaka nga 2 bukyanga tandika teekatanga mami akasente tukagabana ddi? Mukunja mwana wange mbakubiriza okuba n'empisa. Otegedde omuntu omubuuza mugabana ddi ssente ate akugamba beera n'empisa okitegedde? Kyokka ssente zo yazikuggyako later alone n'adduka era yagenda n'oyo Hansoni nga bwe baali bakwataganya ssente za uma zonna
sente n'abaana munnange bangi lwakuba abaana batya okufa bambi. Bonna ne basituka ne batulekayo mu wuma ne badduka ne bagenda mu federation ewa Mr. Eddie Genzo. Kakati eno abantu ababbi ngaabo mwagala tulo. Kati Mukunja bw'ofuna ssente zezo z'obanja owona? Ampe ssente zange. Ojja kuwona? Zinjijanjabe we zinkomya zisaagala. Eno kyosaagala kukubira kugamba ddeno mpaayo. Ddeno ogenda kumpaayo mpaka. Era kikoma. Kitegeeza kyokka ate wemba neerwanako nga nze njagala nfune nasevinga ssente zange makaze nga ziya akabizinensi kange. Akabizinensi kange kajja kukolanga ku bizibu byange nga sitawanyiza ddeno mpaayo. Okategedde? Nkitegeera. So ebibuuzo let us just be brief. Bwe tuba twatandika okusevinga 222 tuli mu 225 tugabana ddi. Andi wakoma ddi okuteekayo? Twakoma omwaka ogwo egwaggwako nga tulinda tugabane tutagabana. 224 nakoma sevinga 2023. Walinga oteekayo mmeka? Tuteekayo wofuna 5 ng'oteekayo wofuna 2 ng'oteekayo wofuna 15 tukira nze nalinga wandabirwamu. Okay, temwaliko nti n'olinaleeta 10 olinaleeta 5 wabula z'ofunye n'oleeta akakaaga. Zonna z'ofunye ng'oteekayo nga bo baliko walinga bagamba bakulaga nti olinako ssente wezitera yonna oyo omukazi abimanyi. Just binaakulaga era omulaba nga yeesibye nnyo ku bulwadde bwange. Obulwadde bwange tebulinayo kukwataganira na ssente zange. Kati ye yavuddeyo n'agamba nti emmotoka gye wawamba teyali yiye. Kituufu? Teyali yiye? Eri Haliya gye walaga gye wali owambye nti emmotoka yo giwambye biki. Anti n'abamubuuza ebibuuzo abamu ku bannamawulire babuuza ebibuuzo ebinyuma nga bamubuuzizza mu kituufu oli mulogo. Kati mwate mwagala edille mu kamera nti ndi mulogo. Kati gwe Mukunja emmotoka mwate mwagala akkirize nti emmotoka yali ye ng'eri mu mannya ge. Omukazi agala kwogera nnyo ku mukazi omwana kubanga ate ensi egenda kwongera omutegeera. Kati Mukunja wagenda mu ssabo gye bakulaga nti alima akuloga oba just bajjajja bakikulaga bulazi? My point is obulwadde bwange tagala eba ensonga ku kashonga. Anti eno ndako weeberera ensonga we wano Mukunja. Era fenna like twatanze obyogerako lwambeera gy'olimu ya bulwadde. Tetunaba tutunulira nnyo era ne ku internet tewali atunulidde nnyo kya ssente z'obanja. Wabula abantu baagala Mukunja nga mulamu ateredde awonye azzemu okukola content we. Okitegeera ensonga lwaki? Nsonga nkulu. Kyova era nkubuuza nti igwe wamala kugenda mu ssabo okulaga nti Maama Alima akuloga oba gonna oweerogoza bwerogoza? Nkunyonyodde ne nkugamba biite yange yabadde kiriya nagambye nsaba Maama Alima kuki? Kuki? Akusonyiwe kuki? Ati awo wetuddayo kati ye mu kwanguwa okuvaayo yakudde atika yeetonda nga nyonyola kagamba bannange siri mulogo. Anti ye okuvaayo ogamba nti tali mulogo ng'abantu batandise okugamba nti Maama Alima yaloga Mukunja. Kati Mukunja gwe olina okuvaayo n'okkirya nologa nze Maama Alima tandoga wabula alina kunsonyiwa bwekiti ne bwekiti kyentegeeza. Anti we baba abantu be bagambye kati era awo olina kubuuza bantu kuba nze nayogedde. Kati gwe okay kati nange Mukunja nkubuuliza nti Maama Alima akuloga? Nkugambye ebyobulwadde bwange. I don't want to discuss it anyway. Singa nali njagala bukazinga singa nali kyadda ku kyotomi era singa tekwaba tekumpika. Kandiddeyo. Kati ye wembanze nagambye kimu nti Maama Alima nsaba onsonyiwe. Ye n'avaayo n'akubirawo essimu n'agamba bannange nze sirogangako ku mwana oyo. Kitegeeza ye mwennyini amanyi ekikuluma? Abimanyi buli kimu akimanyi. Me I would never discuss that. Ye amanyi buli kimu. Kale Mukunja gwe abasawo bagamba ki ekikuluma? Obulwadde bwange nkugambye sagala budiscussinga mu social media. Wakebezaawo kawuka ka siriimu?
nekebeza era ndi mulamu anti era singa mbaako ekirwadde ekinnuma abantu batandika okukola ki ogaba badde no yaliya abasiriimu kiba kimpaliriza okuddayo nenteekayo results z'eddwaliro nti bannange ndi mulamu kirala kyekinnuma ate bwe muba mwagala kukivugiramu eyo okulaga mbu olw'okuba omubiri gufaanana bwe gutyo mpuna nnyinza oba nina siriimu abalala bagamba neebaka kushiba bonna abamwe bakakobo nga tebannayo walya shiba wamulya wabanga buli yalya shiba olusuku lulina kufaanana bweruto ez'abalala nga zo tezinnala kituufu kati awo ansa mba ngifunye nti walya kyengezaako okulaga nti saagala omuntu yesibeko omanyi social media nungi nnyo mu kudivertinga but I don't want to be diverted. I want to be clear. Njogera ekintu olusitoobu akagato gwe katuuse n'agigwamu. Kati Mukunja treatment oli mu ya kisawo kizungu oba oli mu ya Kiganda? Obwo bwonna bulwadde bwange bwe nagambye nti bwange si bubwo si bwapa eno ekintu kye twayonoona kiri kimu ekitooko ne internet twagimanyiza ng'omuntu walwala alina kutuukira ku internet tekuli ddwaliro ontegedde that's why nze obulwadde obwange bulangi era ddeno wentuuka nga nembereddwa wepanga nemereddwa kyogasa okubira semenga muganda wange nemereddwa osobola kati anti nekirala Mukunja Mama Alima yagambye ye yakulabako omulundi gumu gwokka taddangamu kukulaba era ng'akikakasa wakasinsingana Mama Alima emirundi emeka? Nyingi. Oli mufere super naawe nkugambye temumubuuza bibuuzo bingi kubanga tulina omulekerayo ekitiibwa nti maama waffe ekibuuzo mubuuze kimu yagamba Mukunja sente zagamba miliyoni 4,600 teziwera taziwezaayo mu ssako kati anukule mpezaayo mmeka bw'amala okwanukula ezo ye z'amanyi zempezaayo tuzigabana ddi sako ya uma erina gabana ddi that is what we need. Kati gwe lwaki ezo sente tozimulekera like notambuza bulamu bwo kubanga yonna gy'obanja ezizo lwaki tozirekayo of course bemmanja nga bannuma ne mbaleka then ekirala waliwo post gye nalabye wakoze ng'ogamba sente ozirese akulekera obulamu kitegeeza ki ekyo nti wazimulekedde oba okya kulwa obulamu kubanga natunudde ng'obulamu businga ki sente kati ate ye we yavuddeyo neyeeteeba omupiira wanze nagambye mu vidiyo yange nakati ekyaliyo nagambye nsonyiwa saba kunsonyiwa Mami Alima anti naye weebuuliza ku ki weetonda okuba nti kyakusa esimu gye yasoose okuba yagambye bannange Mukunja sikulogangako nze namugambyeko nti wanduge namugambye kunsonyiwa kyekimu gye twabaddeko omwana ddeno yebyo kale nja kukuddira Mukunja naye nga katukusabire oterere bulungi koma we Kampala kaki ekyakutwala mu kyalo wali tolina buyambi eno Kampala kiki anti kati ddene ebyo bingi tujja funa akadde kaffe jjukira obeera mu bantu obulwadde bwaffe buli omu ayagala kukozesa kiki obulwadde bwaffe obeeraawo embeera emaze okugatta wenna buli muntu ayagala olaba nalwala bulwazi bimu n'atandika kugira bitakwatagano n'agamba kino kati nali nina okkiriza nti kiganye nga neyo serengeta soke nwanirira obulamu bwange off social media kubanga ngambya social media is never a solution. Kale Mukunja tunaddamu